studio zigikwanjulira osibyeyo otya ampuliriza oba wasuza otya oba osibye otya ekimu ku byombi naye nga weetuli omwaka tugutwaliriza balaza sekukkulu Charles Romshana mbadde simusuubira wano naye tuli wano naye Charles mbadde manyi yalinnye ani bagiyita ani kakande bagiyita ani baasi yaabwe ennaku zino Global mbadde manyi Charles ali ku Global F perfect. Naye waliwo agenda okumpa lift mu nnyonyi mu helicopter. So oyogedde ku Global nezitukira Palagana. Simanyi wagirinnyako Palagana. Nalaba gaso. Nalaba gaso. Bruno Serunkuuma. Bruno Serunkuuma manyi bumanya baasi ze we zaali. Baasi za Serunkuuma. Era nalina jjajjange ojjukira nti waaliwo kye bayitanga ebbaasi z'Abaganda. Nalina jjajjange sekitoleko bwe twagendanga eggomba okumubu ebyali loko nnyo bye bayitiranga Abaganda. Naye kati owulira simanyi ani zigenderewe ewabano gaga bwe nagendanga ewa sekitoleko ng'atubuuza Gaga is West Nile. And Gaga is kiri ekinyonyi bakiyita kidisi black bird ekikoona. Okimanyi nti Gaga UN yamuteekako embago. Era bwe yagiranga nga tubuuza nti Serwanga gyali omanyawo ku baasi za Serwanga konzo waaye wano twalinnyanga UTC Simon Serwanga nga Buganda bukyali Buganda. All buses ezaali z'Abaganda sebo all ezitali za UTC enkoko loko chicken enkoko y'Abaganda ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire nina John Kakande nina Aruna Kanabi nina Charles Romshana. Romshana miskini tuli naye wano ku Sekukkulu. Tuli wano naye ku Sekukkulu. Ali mu exile. IDP. Olaba bagenda mu America bakoma wano bagamba basama bakomyewo. Bali wadde ne bokudde lukungiri. Naye omanyi enjawulo y'aba Romshana n'abalala bano bwe bafulukira ddala kati ono mufuluki. John buuza abantu. Bannaffe mwenna abatuuza enkyaleero mbalamusiza nnyo nembebaza abadde bakayana nti enkuba esusse ndoza kati akasana katandise temujja kuba na nkayana ndala bannaffe abasimba mbebaza nnyo omulimu gwe mukola era gwe mukyakoze emyaka 25 si myangu mukulu nnyo. Charles eriyo muwuliriza aga nti kibazo Charles atukoze bubi nnyo yandigenze n'alaba ku Anatoli ne Mauda ne famire zaabwe ezasigala. Yo munange Charles yatulimba wano yanyumya story ya Anatoli ne Mauda. Kyatwala ennyama munange eriyo baagala Charles kubanga eriyo omuwuliza waffe ennyo Kasirivu agambye yandibadde Charles agenze olinaku nga nti njagala kujjako ndabe omusajja oyo bwafaananira ddala mukwateko ne mu ngalo addeyo mukyalo eyo enagifuma ate bangi nnyo waliwo yalaba kibazo nagorwa omushana wano kibazo jagala weegane wano gwe kigwera omushana ayiso kibazo paralyzed ate oli eyakutaasa ebutambala okukuba nzenzeka mu Buganda wano akuba Kyagulanyi kulala abantu omushana agenda mu maaso. Charles buuza abantu abatuwuliriza abaagalwa Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa mukulu kibazo mbadde nkusaba musekendemu onzikirize ntangaze ku nsonga y'Abayisirayiri okugaana abaagaza amazzi. Ogaana otya omuntu ekitonde kya Katonda okunywa amazzi Katonda ge yatonda kibi nnyo. Abatuwuliriza yonna gye muli nange njagala kwegatta ku bannange eyinza okusokera ddala mukulu kibazo okwebaza Radio Simba nti waliwo ebintu bye twogera nga oluusi tulabanga ebyokusaaga naye omusajja yava Enshama Simba ne mga tukuwadde omukisa jangu oyogere eri ensi
naye nange nina bensanga abamu agandi naye Omushana twagala tumulabe kiki Besigye yakola ki nekyagulanye engeri gy'ogamba a political party n'ogiyita a gang of mafias oba kinganga abamu bakwewuunya naye Radio Simba mwana wattu mu njawulo yaayo neera neesigala ng'ekyakuwa omukisa so omukulu kibazo ekyo lwaki tunuulira ekya kya Radio Simba otatunuulira wa Profesa Baromshana okubeerwa enshama n'ojja wano ayiro ntyanturuka to my achievement by the way mukulu by the way lwaki tatunuulira my achievement okubeerwa enshama n'ekisa kya Katonda okubeerwa enshama n'ojja wano it's a big achievement kisa kyananyini nsi waliwo omusajja omu Sekkebo yamwesibako namugana esebo abasajja bali abakyoli balwana baga nti baagala tebakwagala kubanga oli munabanda naye goli ki tuwulire omusajja namugamba siri nini bwe nandibadde bwe mba ndeese ekirungi bakitutwala ekirungi nondekera kyendi naye naawe bwofana mukulu kibazo olw'Omushana kyabuuza simanyi oba ye muwandiisi naye sobola okuwandiika article yo ng'erina subtitles kati wabawo subtitle gye mbadde ndiko ebadde ya Simba contribution yaayo mwe mulina okuwa abantu nga bali Omushana abaveerwa enshama ne babawo omukisa platform ne bajja ne bagikola ki ne bagyogererako ekyo tokitendereza sebo kati bwe tunaatuuka ku subtitle endala tujja kwogerako engeri gye wasala mu patifale nova naye mpuliriza Gasimba teweewaaniramu mukulu kibazo. How can you call Bato Valeria? Kyagala ojje wafula byevalize nabula nali nsinga nanoonya vale nga sigiraba eriyo mukwano gwange bamuyita Kenezio akugambye kakande mbu tali kusonyiwa nti kakande ya deflating ye Kenezio yasoma Oluganda ne musajja w'emitale eri gy'obadde oyogerako erwana naye aŋŋambye tali kusonyiwa gwe wagamba nti dwaddwaddwa teyali Sekkeba nti yeye obudde bwe bwonna okusomanga bonokola ki yafiitinga Sekkeba okubeera nga ye yali dwaddwaddwa kati nti gwe tali kusonyiwa okudiffusinga ye kye yali amanyi ne mukwano gwaffe ne Kanaabyona amumanyi bamuyita Nsereko Robert Ekapekaawo era naye yanga nti kyoga nti Sekkeba si ye yali dwaddwaddwa nti oba Kakande ne Kanaabi balimba naye Kenezi yagaye gwe tali kusonyiwa wa deflatinga ate nakwale gwe yamanyako ne nakwale nakwale yali mukamaawo oyo mumanyi neddwaddwaddwa naye yali mukamaawo era kyovola naye ennaku zino naye abantu abawandiisi be batyo si bangi nnyo oba kiki naye mukulu kibazo mangu nnyo nga tutunuulira nanti n'abasoma batono simanyi oba kusoma watono naye sirowooza n'abawandiisi nabo kati ndowooza bintu byazibuwala wiiki egenza okuggwako mukulu kibazo mangu nnyo nga eggulo President Yoweri Museveni yabadde kyo kyannemye okutegeera naye kyabadde oba yadda kuba yali a discussion n'abannamawulire naye nga yegassemu n'endowooza address to the nation naye ndowooza yabadde anyumyamu ne bannayuganda he used to have face the press essebo era kakando n'agimanyi bulungi nnyo n'abalala era eyo mwe twasinziira abamu ku ffe ne tusazibwamu ono bamubaninga what was the question wawaayo okukola ki naye mukulu kibazo sema tuwe for record babuulire ensonga tugenda mu maaso n'ebibadde mawulire babuulire ensonga baki nabo balifunayo omukisa bwe balifuna Kakande alinga yaga nti adwaddwaddwa si yoyo omanyi n'ekyazo bo omukulu yali yamubaninga ng'ali wiringa okumiitinga Wafula Ogutu naawa Wafula interview naye nga ye Charles Obo Onyango yaga nti oyo nedda oyo olubereberye yamuyitanga wa UPC bwe yamalanga amulabanga anything enemy was defined in the persona of Charles Onyango Obo eri omukulu kye yafuna accident nanga namwe
ne hope yavaawo Kalolo nga waali nagezaako ndowooza mukyala mulungi nnyo omukyala Kalolo nagezaako ndowooza kanaabe okumukomyawo ku State House. Remember it was Shariat. naye era nakola communication nti nnyabo erinnya eryo ddyo tetuliyagala ku list. erigireko ddala naye ensonga gyayogerako kanaabe sijja kwididdamu mukulu kibazo Kanaabi amawulire weekend badde nkyakuwa bano Nja kuginoonya. bakyamufu leero Nsekukulu. president yayogedde eri eggwanga naga nti obimu ku statement aga nti the other day I met the bayayi nasanze abayaye nenjogera nabo naye ngaera nabyo byabaddewo mu wiiki ssebo yasisinkanye mu luzungu mu abayise ba ghetto youth n'abalekera 1.2 billion ateeke mu ssako zaabwe. President aba bayayi yabasanzeewa. So kitegeeza buli ghetto yafunye milioni 10,000. Jjajja era ssebo n'atugaa nti mmwe abamu nalabye kyakitadde nnyo okuba amawulire abantu bange mu abalungi naye ensonga eziriwo mu ggwanga oluusi temuziripootingako bulungi naye nga yeyagee nti pulaani y'eggwanga lyonna eri wano mu mutwe gwe eri mu mutwe gwe ngamba waye Allah agabira abantu sebo okubeera ne pulaani y'eggwanga mu mutwe gwe wano ng'osumulula busumuluzi kibazo ogwo omutwe gwe ne jjajjaawo teyagulina naye ndoozi kabe kasinge n'ekika kyammwe teyalina pulaani yaakyo. Yava ku jjajjange. Jjajjange amanyi abantu abaage yafa amanyi nti oyo gundi mulimba yakoma Mbagaasi mu Kenya naye bwe yakomawo wano naga nti yalwana ebbama era ng'akugaa nti oyo gundi oyo tomwesiganga kubanga ne jjajjaawe yali mulimba. Kati y'ekizibu ng'obulimba buli generational nga kasajjajjaawe abeera nga yalimba ng'agaa nti n'abaana be ne bazzukulu be nabo tobeesiga jjajjaabwe yali mulimba. You see Mr. Kibazo, the context gye yakireeteddemu tamanyi bya potholes bya Kampala tabimanyi. These potholes of Kampala I don't know. Nze ekyamanyi amanyi Uganda yonna naye Kampala potholes tazimanyi. Era ssebo twafunye omukisa fe abennamuŋŋoona n'atwonaga naawe waliwaawo nti mbadde ndudde okuyita waawaawo naye ssebo nga fe abakozesa okuva e Kasubi okutuuka ku bypass mandi kati mwe mulowooza ebinnya kye eky'amaanyi wazibu nnyo. Era ssebo nammwe aba sports yadayogera muli awo simanye ebisaawe ebya kibuwa eggwanga lijja kukola ebyalyo okusinziira ku ki ku pulaani yane si bino ebyokukyamuka nti Ssebo yagambye nti akibwa okumuzimba kyali kirooto kye naye Afcom nafuuka Afcom n'agirako obukwakulizo obwo atategeera nemwagala n'okuddira ekisaawe ky'amagye naye ebyekijasi tebizanyirwamu bwe bityo kati awo kibazo mulina okuddayo ku drawing board mugende wajjajja mumale omumatiza. Niye yali part of our bid for Afcon. Era yatuteera namu n'obudde n'akubira ne Kenya essimu n'akubira n'abamobilizinga naye tayagala yagenda mukyamuka ne yakola nga bwe tukola ki nga bwe bwayagala mabiganye omanyi ebintu bya naffe bwe tulowooze wansanyisiza nti obukakulizo yabukkiriza ensonga kihoima ekisaawe kihoima kikiriziddwa kubanga wayo ekisaawe naye kiri ekyabalango nti akasaawe akaliyo tekalina kulebuka ya airstrip okafuula ekisaawe kiri international basajja bamwe aba Afcom kyebamusaba kijja kutwala ebbanga naye yadde takitikowe ogamba balango nti sife tabamye bali aba Afcom bwe babamye abagogo Uganda Airlines esuubula ebijanjaalo naye mukulu kibazo ajja kubafuga for the first time nalabye ng'oyimira okulaga nti oli wa ggwanga ki ovaawa abantu ne bennyonnyolako naye simanyi what was the message mu kwogera kwe. Era ssebo ng'otadde ku bbali okwogera kwa president abantu nalagenza olanga basumagira nga mulimu ne majegere nga naye ndaba amaaso agakaka gatunule
kana biyongera ku mawulire ekyo si kya mawulire tonakukitegera ntalina mawulire gwe sebo kanabiwa fitina tonabakukitegera mukulu kibazo mu wiiki sebo tubaddemu n'ensonga ya ADF Kamwenge abantu 10 ne bafa naye ate ku ssaawa y'emu ne president era n'atugamba wiiki eno nti naffe eri twabakoze bubi nnyo era n'ennyonyi zaffe zagenze ne zibakuba nga Kongo y'emu eyo sebo era wabaddeyo okulonda abantu 10 battiddwa era nti kigambibwa nti ADF yakoze eki yalumbye ekitundu ekyo neera n'amagye nga gagoberera ensonga za Uganda Muslim Council mukulu kibazo nazo zibadde zikyali mu ddiiro wiiki eno era mbadde njogera ne Sanasiyo nawo mufuti ow'ekiseera mufuti alina okugenda mbadde njogera ne mukwano gwange Sanasiyo Kasule nantegeeza okulonda Uganda Muslim Supreme Council yagoba mubajje mu mateeka mbunaye kooti ndio akwa yaziise za abakatuliki Sanasiyo kooti si za abakatuliki mbukoti yataddemu amavunya negana execution neyimiriza nenze jjo nalabye ekiwandiiko kya kooti ekitongole nga kakande ya kisaasanya anti ndi kumukutu sewo gwa kooti ekiwandiiko kya kooti ekitongole nga kooti egamba baji misinterpreting nze yese nalagira nti mukulu Semmambo atambala atekinge bane aho kumbeze b'Obusiraamu bw'Afrika bwansikira nabenga bawo olunyirira mwava nga mbadde mba mufuti nengani kakati Obusiraamu bwava ku principles abo hazi andit bwajjajja bwabachi aninze tetwagala kumanya jjajjawe nawe tobeera nga jjajjange eyagambanga nti ono jjajjawe yali mulimba kitegeeza famire yonna yabalimba kana byomanyi ebiwandiiko b'ekkooti banyonyola mukulu kibazo bwe tunaatuuka okunnyonnyola alaba oba byansikira n'oba byaki naye kyoba omanya nti ne mubajjeyaga nti tewali kiyuuguuma negitambula bulungi nnyo ewali nayaga nti wallayi tumutwala ku Supreme Council tujja kgenda tebatuuse nali ninawe ndaba awamu wiiki eno abaakeerayo nga bamaze okulonda oli mufuti baga nti ogenda okusaala subuhi baasangamu abasajja ab'ekkanzu nga balina emiggo mugjeeko ettaala biki naye wiiki eno era sebo okulonda kwa kakiiko obukiiko nabo bongezeddwayo emyezi 6 era sebo bakiyamaani b'ebitundu we bali kati baddemba okugenda mu maaso n'okubeera nga batambuza emirimu ne bannaffe abaaliko basipiika mukulu kibazo abaakubirizaako olukiiko lw'eggwanga nabo bagudde mu bintu baafunye emmotoka n'ebirala naye nadde nnyumizaako omunnange omu n'ambuulira sitore omusajja omu yali mugagga yagenze n'akima yagikimya oluvannyuma ani ataafu Yoweri actually Kigongo was never speaker Kigongo yali deputy wa Yoweri speaker Kigongo deputy yes how with them era teyakubirizaako lukiiko emirundi waliwo debate okuzaayo ebintu ebayindi mu bayindi nga babaka balina sibeeremye n'agamba nti nze nja okulukubiriza era bali na closed nga bamugamba ozaayo ti ebintu amini byeyasasulira ndi ku hansard kitegeeza teziriiko kati rekodi tuba tuginoonya tuba tetugiraba bulungi naye mukulu kibazo male ngamba nti omusajja omu yanyumya omukyala nti omusegagga yalina ssente n'ayituuza bannyina ne mbakolere ki oli n'agamba nti sebo tutwale ku biiki tukyakalemu n'asiriikirira naye naye nadde ntunuulira nti bannaffe bakibaza abatuleeyo ne boogera oluzungu olukambwe mu byonna ebizibu by'eggwanga baasanze ng'entambula za baaliko ababaka ba paalamenti y'ensonga enkulu era nalabye bishop omu yagenda obadde ngaga nti bannabadde bishop Sebaggala mubeemuekiseera eruweero mubeemu akantu naye give the devil its due
bwe nagenze okusoma story mu bujjuvu ninga nti okay bakola etteeka nga bwe ligamba nti era emmotoka ya gavumenti n'omukozi wa gavumenti agivuga n'amafuta ne maintenance emyaka 5 begigwako nga bagijjawo nga bamuwa empya. They are only implementing the law. Mukulu Kakande ne beach nazo zibeera licensed. N'abazigendako nabo baba baagala okweyagala. Avunula amawulire musajja wa ttima. So of course kyenalabyemu kyokka ndowooza Bishop Sebagala kye yali agaga nti naye abantu banaabamu omanyi etteeka erifuga pension naddala ngenda kozesa bitongole bya UN bw'owummula baba balina chance ekuyita okuva mu luwummula bakuddemu bakukozese naye bw'owummula basigala bakuwa pension wo ng'omufuna nga bw'okoze eki bw'ogenze naye emyezi gye bakuyita yaga nti n'ofuuka mukozi Kakande komawo otukolereyoko emyezi 6 pension bamuyimiriza ati wano challenge weeri nti eriyo abafuna pension ng'ate bakola muteeka lye NSSF lyalinga liga nti Kakande bw'owummula no bw'ova mu private service oba mu pensionable mu social security contributory service n'ogenda mu government n'obeera nga oli pensionable oli permanent and pensionable bakuwaakako ne banywanyi banga abamu bagenda nga ne bafuna emirimu mu government abamu ku district yafuuke permanent and pensionable ate n'asigala nga akola ne radio Simba ekyateekayo kati bwe bagenda nga mu NSSF nga interpretation by then yali Leonard Mpuma nga interpretation ya Leonard Mpuma egamba nti newankubadde kati eno oli pensionable eno tonnatulaga nti yo tokola ki wavaayo tokola n'olwekyo kano kaleke bw'oliva eno nga tokolayo nga tukakuwa kati ye challenge we yabadde kati Rebecca Kadaga ali entitled to a convoy emotoka omuwaya you see Leonard, I think you know where Leonard yeah you balance katwano inoko avako hadith wade bintu biri balance ojja kwa mkulise kandi emotoka ya vice president omuwe ya deputy speaker omuwe ya speaker atomuwe ya presidential advisor sizenya I think and that is the law. No. Chaz. Of course, also that chetaga interpretation simanyi sasoma mateka neche manyi nti you cannot draw multiple benefits from the same salary from the consolidated fund. Yes, there is a law specific to that, but this is not a salary. And it's not from the consolidated, charged on the consolidated fund. Under the pensions. It's an act. So you receive your cars. Kibazo issue was about the siku beteka weriri. But anyway, it's a siteka weriri. I'm in a deputy, yes. And you are even also a deputy speaker. Zona's funa. Kati oli gani ugambye weruwero yewe yadide the superior of them is what he should take. Kyakitegeeza nti ne Anita Among ali entitled to ya deputy speaker Magogo Nalongo nti kati afuna pensioni kuba yali deputy speaker. Yes. No. Ajja kufuna ng'awummudde omala kuva mu office. Mukulu kibazo wiiki era weggwereddeko mangu nnyo nga Honorable Mpuuga owandiika mutwe wa Luzungu nga nti Mpuuga out Ssenyonyi in aba New Vision bawandiise why bakiyita next day news gwe wagendera kanaabi wafiira mu kuwandiika nga nti social media mwali temunnajja nga tetunnagenda mu next day news olabye akamwenyu omukuuka n'abikabadde ng'ayogera eggulire eryo ndowooza mukulu waffe amukute bulungi ku Facebook akamwenyu kwataddeko ninga nti naye lwaki mukulu kanaabi aba n'akamwenyu ku ggulire eryo kyabadde mawulire ne omanyi mukulu Mpuuga yagenze okugenda nga ku Lwokutaano yampeereza hampa eya rope yo nenjifuna kati ebyakakande ndaba ye nayo jamusaasira amaaso gagenda gamukaddiwako
wetuggwereddeko wiiki nga Uganda egaye nti okutandika ne January 1 abakongo bonna abajja Uganda ebintu bya visa requirements babizizza ku babadde bazifunirawo. Essebo obadde Saidi wali ogenzeeko empondwe badde bayita eri ewaaba bazifunira lukunjiri. Esitole bwe nagiwulidde kyesaategedde era kyansigadde muli mu mutima neefumiitiriza. Kitegeeza bw'obanga obadde mu Congo, bw'obanga oli mu Congo ng'oli refugee mu Uganda, kitegeeza tokyali refugee essentially. Yes. refugee ali defined. No, you are not. Kubanga kyali Refugee. Maybe- Uganda Nedda without a visa. anti nga tasobola kuddayo waabwe Eh. naye gwe boogerako y'onaadde asasula $5 najja n'asuubula ng'alina n'ennaku z'agenda okumala n'addayo. ekyo tekitegeeza Question kibazo gyabuuza which is very mu kampu najje Kampala osobola okumuzaayo mu kampu buuza ku muzindaalo. refugee omukongo ng'ali bundi bujo kati nga tujjewo visa requirement kati bw'ava mu kampu n'ajja e Kampala okwekolera emirimu gye kati okyasobola okumuzaayo mu kampu. anti yava Congo Oyina- olw'okuba waaliyo ekizibu. oba waliyo But the larger question ya kibazo eri nti babadde beetaga visa ene we kujja. Nzijukira amagye bwe gagendayo abakazi babagoberera kati Uganda yabasoloozamu visa. babadde basasula $1 officially basasulira visa. Officially babadde basasulira visa. Reality is abamu balima eno naye ne basula eri. ekizibu kyakubeera nti kijjidde mu kiseera nakyo ng'oggyeko ekyaba refugee naye mukulu kibazo era wiiki weggwereddeko nga gavumenti eyagala $8 billion okusasula abantu abagenda okukosebwa ku bitongole okubeera nga Bimajinga. nazo ssente ze Natempolant baleese ekitongole ekirala ekyemmere food and something. era ssebo kyabaddewo Kyalwawo. ne authority yabadde established eyo era mukulu Frank atwebaze tumwebaze nanga tubadde tubonaabona nnyo nga NDA yetubuulira biki naye kakati tufunye ekyaffe kati nesimanya kiri $8 ate kati otandikawo ekirala nemenyire balunzi kale katusabe ssebo n'amawula amalala munaye nalabye waliwo kampuni endala bagita Cautions ya meetinze General Muhoozi nabo ne boogeraganyamu naye nadde nsoma story nga nti ebintu bino kibazo bintu bikulu olina okumanya power waweeri gy'ogenda so si mu structures nga bwe zifaanana kati ewuwo ssebo tujja waani wa Jordan oba mukwano gwange omu yalinga mukwano gwange then n'abadde agasembeyo yali mu office nga kakati effectively omanyi mu mawanga agali mu Kakati dictatorships. kana bitamanyi ewa amanyi okukolako ffe ennungi takimanyi. Dictatorships ezikutte naddala mu Asia zikulaga n'okulaga z'amazima. Dictatorships ziri z'amazima zikulaga nti kakande bw'avaawo kibazo yajja. Sebofa abachina tugiyita China way. So si dictatorship. Kati abo bennyini aba China we nabo bwe baatunula wano ne balowooza tubafaanana. Bwe baagira ne bagamaga ne babagamba nti plot eri 12 Kwakyo tukireka. plot 12 Nyonyi Gardens ne bagamba nti we wano tie we wali obuyinza era bwe bajjanga ne beewombeeka ne bamiitinga omukulu ne bagira batya kati ate aboolugambo ne bagenda ensamizi ku plot 1 to 27 ensamizi ne bategeeza oli kiwayi waategedde nti bwe bajja wano bayita buyisi ne batuuka ewooli ebyaddirira nze naawe kankugololemu kimusebo omanyi gwe eridde ensimbi za Amerika nyingi buli kiseera ogezaako okulaga dictatorship sebo si mu dictator muka
kubanga tukirabye nti bonna abaali baagala services ya Biden nga vice president bagendanga wa Hunter Biden namudelivaringa nafuna kadola ke kibazo nyakusembyayo akantu katono nnyo nandi Hunter Biden nawo biraba tebiri waffe mu ba Republican nali sikifuddeeko naye ensonga ya Sobi nkulu nnyo ata nte ku mawulire nyamutu nabanga abadde baserebu nga naye wiiki eno ssebo bagenza okukyanga bamusse naye nga bamutidde ku mirimu ng'akuuma ettaka ly'abantu. Ampuliriza akoona amapeesa nze ate nkugambye Sorry. kimanyi nze sinnagaana kanaabiiku Kaba. Sorry. Sebo omukulu oyo Sobi yali akoze company ekuuma nga bw'obanga ebyakunyazeeko ettaka oba nga oyagala ettaka lyalikuume bagala kulinyaga ng'awa services naye this time kyabika force esaidi eri yabadde overwhelming n'emulyawo zibaawo owatakisi afiiramu akisidenti naye bwati Kyembuuza ki ekikuleetera amaziga kyenjagala okutegeera. gali wasi amaziga muganda wange nedda empozi ekyandinkabizza ze systems zaffe okubeera nti zimenyese nnyo nti abantu batuuka okuteekawo n'ebitongole ebyabwe ng'abantu abantu ne bagenda gye bali Problem omuntu ayaliwo omubbi ng'abbise mu muntu Ekyo kiveeko. n'ogenda okukuuma nga tolina mu muntu Ekyo kiveeko. yandibadde waawe the clandestine wano. ye yagamba bw'oddayo n'otunula ebintu yali agambye yabadde takozesa mu ngalo ze zibadde nnene nga bwe zikukwatako ovaayo gy'oli naye system zaffe okubeera nti zifudde nti omuntu asobola okukwata Sobi ne banne n'akola nabo contract ya myezi 6. By the way, nade graduatinga Sobi nga buli mukozi we kutakere yenyini afuna emitwalo 5 yatandika ku 5 n'agisala ebiri kitundu buli lunaku kati nga bw'obanga olina abakozi 3 babaga nti yatwala 3 okusookera ddala 7.5. nga actually omugagga mpangisizza okulaba nti buli mwezi ali mu Almost a million. olunaku lumu yes million 3 plus omwezi Ttaka lya sirigisimeka. Gasimbagane ne bannamawulire ono ku Radio Simba emyaka giyiseewo nali ku Sheno n'enlistinga gangs ezaali mu Kampala. Edward Kalekezi Kayihura nga IGP eyafumbiza muwala we n'antumya mu njogera y'e Kampala baaga nti biroko nangaye nga nina okudefininga zino gangs zenjogerako nazijjewa era bebaani because nabaga nti gangs zaali zooperatinga nga ziyina territory nga ziyina bakamandants ng'abawerako bakubbo bakolagana nani ne police direct. Bwe ngenda okubilistinga ebigang bwe ngenda ew'omukulu gye yampita teyampita by then baali tebannagulawo naggulu no by then baali tebannagulawo naggulu baali bakya operatingira police headquarters wano Parliamentary Avenue naye nga ye si waatuula yayina private office emuyenga okumpi n'ewuwe bantwala munnyonnyole ngamba ntya police nti it not only has gangs but it deploys gangs bwengenda omunnyonnyola nga mukambwe nnyo nanga Kiboko Squad I can understand that is your politics you're going to talk about Kiboko Squad nemba mumenyera kati his disappointment with even the people he was sitting with, one of them is my friend Edward
bwe nagenda okujja najja n'ekiwandiiko photocopy nga gangs zaali listed in a report of police. In a report of police. Kati bwe tumala okukaayana naye mugamba gye ziri z'operating baani abazikulira. Where? How? You're not going to leave this place. You're going to tell us who operates. Naayita omuntu ojja mutwala kireka. Kati nga ntudde mutunuulira. Bwe nagira nange nga nkukunulayo ekiwandiiko kyange nali nakikozeemu kopi 2 nga muwaako first time naye kinze nakikuyigiriza nga muwaako ng'obona amaze okuyisaako. Shut up. Nga muwaako kopi emu. Nyamaza. Bwe muwaako kopi emu. He turned grey. Nga report eva mu bantu be. He turned grey. Yatagisomye musajja muyivu. Bwe yakyuka n'atunuulira one of his senior officers. N'amubuuza. Ini yako? Is this yours? Konze ukweli. Kati yagenda okuwulira nga ne lwazzeemu nduwogera. Ande Haruna Kanabi Charles Romshana ne Muwanga Kivumbi. Ngenda kola ensonga 2 olwaleero. Emu ku zo sina fitina ne. Emu ku zo ninamu selfish interest. Eyo nja gideclaringa mangu. Kwabadde kulonda bakulembera Selfish interest or self interest? Ngambye selfish. Muwanga munupu sinayo kakundi. Nyinza okuba nga akakundi kange kasuubi. Naye nga munupu nabadde mu kulonda abakulembera parliament nabaddeyo ne interest zange era ninayo mikwano gyange ne social interests endala nensigala nga nsigaddemu okwemulugunya naye nga baga nti byatambulidde awo. Buli wamu omanyi eriye yali ansomesa nga ngamba nti abantu bwe bakuŋŋaana nga new vision yeeronda olukiiko olina okumakinga sure nti mu lukiiko lwa new vision olusalawo nga body etudde mu new vision olinamu omuntu noga nti body ya new vision yatudde nti egundi mwali nti ajja kwogerera nga toliiwo nti lukiiko kyolulala nti olwagundi nti ne gundi waali kakati ne munupu yo social interest nadde njagala nnyo naye story of another day. Eyokubiri nja kudda ku gangs ne as at now njagala kutandikira wakakande. John Sebo Nupi yalonze obukulembeze obunaakulembera opposition maybe siteeka by the way emyaka 2 n'ekitundu egiddirira. Busobola okubeera nga wakati awo basobola okubukyusa. The practice has been largely out of practice. You want to have oyagala kuba ni hope yabo bote ababeera ku Uganda House ubota natera komeo kati nawe oyagala kulowooza nti sebo nabeeranga ku Kanani owo agenda kujja within this 2.5 years. Kanani restaurant nga temunnagikuba bomu nze natuulanga ku Kanani restaurant awo era nga buli weekend tuvaawo tuyina essuubi gundi mulwadde nnyo anaatera okufa gundi yalwanye ne gundi gavumenti egenda kugwa. Era bwe ndaba Henry Mayiga ng'ali eri nga kati ambassador afumula bigambo nga nti Mayiga twatuulanga ffenna ku Kanani ne tunywa kaawa ne tubeera n'essuubi. Kiseka tewamumanyaako sebo. Wise man. Awo yo teyali nsibambi. But John, get down to Noop. Ninawe nali ne ngamba ab'amawulire. There was that talk. I'll say nali ku NBS nga bagamba mpuga waliwo a near campaign
a near campaign nge reviewing Mpuuga bw'akoze nga leader of opposition, nemuwa the flowers, the gold baza, ng'omulaba nti yali superstar mu kifo ekyo. Maybe in the times he's a standout. Maybe in the times he's a standout. Mukwano gwange Professor Morris Ogenga Latigo kyasinga ku balala he started. One name that people never mention about this position is Ben Wacha. Not having been LOP, but having institutionalized the office of the LOP. A lot of people never give Ben Wacha, Honorable, emeritus, his flowers. Ababaka ba parliament bwe beekandaga omulundi ogwo ne bafuluma parliament abali mu opposition. Ben singly stayed back. As the devil shared its loot, Ben said, preserve the heart. Preserve the heart. It is because of Ben that the office of the LOP ceased to be ekisa kya speaker. The speaker anajiwanga bino ne bino ne bino. Ebiri mu mateeka about the office of the LOP were proposals that Ben Wacha put to the floor of parliament during that amendment. Sijukira yali amendment ya constitution ya mulundi ki. By then Latigo neba ali bafulumye. Yakomyawo bibina. Bali abalala bonna yali yakomyawo ebibina. Kubanga bali abalala bonna baali bafulumye ne Ben Wacha n'asigalawo n'abiteeka mu tteeka. Bwe bajjawo ebisanja jjukira nti enkyukakyuka ezi zajjawo ebisanja ze zaleeta ebibiina nga mujjewo ebisanja kale mujjewo movement yaffe kale naffe katujjewo ki give and take. Enkomera ya byonna constitution providing for leader of the opposition in parliament. Bamwita leader of the opposition. Twagala kona nti mu parliament kubanga era mwalimu ne fitina nga bagezaako ogulumiza omukulembeze wa opposition ali mu parliament ogezaako okubuutikira the real leader mu kaseera ako eri Besigye nti gulumiza ono oli alabike nga ali overshadowed, muwe obugombe, muwe ba escort, muwe motoka, muwe nakino nga byalimu ne fitina. Era nsubira nti fitina eyo ekyagenda ekoze nnyo okutabangula abantu bangi. Naye ombuuliza ku kya the changes now. President Museveni bwe yali student, bwe yali omuyizi e Dar es Salaam, n'awandiika article ye, research paper ye, wagenze Mozambique, alabye engeri gye batta abazungu, abantu nekiba liberating, omudugavu ng'alabye muzungu, omulambo gw'omuzungu gugudde ku ttaka. The verification of the theory of violence, yes, by Franz Fanon. Article erimu ekintu kimu kyayogera ku bukulembeze. Era ndowooza philosophy gyagoberera. Nalabye nga nekyagulanye alinako script yekiwandiika ekyo nti yagamba leeta bonna mukole mwenna. Olaba yagenda mu nsiko n'akola kinene okuleeta Rule gwe baali ideologically worlds apart. N'amuleeta n'akwagana ne ba Bishop Mukasa abakristaayo ennyo, n'akwagana n'ab'ekibuli bakakungulu, n'akwagana abasamize mpwira nti alina abasamize be bakabona mu nsiko. Ekyo akyeyogerera yennyini.
bonna n'abagateekamu naye yagamba naye ku nkomerero ya byonna kyotakola kwe kwasa obukulembeze abo abatali ideological ba revolutionaries balina okusigaza nga bakutte obukulembeze bano bonna baleete bawe ebifo bawe bendera bawe obugombe naye critical position ojwani byebyo John Kazora byawandiika mu kitabo kye bakiyita Betrayed by My Leader nti bwe batuula mu lukiiko embalala bamunnyonnyola nkole parliamentary group abaga nti mwe kati kambasomesa eki ebyobufuzi kati gwe bw'olaba kazibwe olaba vice president bw'olonda kazibwe bwota jeje yasooka kazibwe nti abakyala abakatuliki abasoga ne bazina amazina ne basanyuka then what nala nti jeje odongo nagende waliwo obuyinza gye bubeera abantu batambula ne cautions oba ye cautions nala nti bw'oleeta jeje odongo gwe bw'olaba jeje odongo is he an army commander? Yes. Can he even move a platoon? A whole CDF platoon Romshana platoon ebeeramu abasirikale bameka 36 kati if the army commander cannot move a platoon. Then he was army commander nga tebanaye bikyusa kubiyita CDF cannot move a platoon but the omukulu tamanyi abasiraamu ne bazina the Itesots love paraphernalia kyekigambo kye yakozesa the Itesots love paraphernalia. You give him jeeps, the soldiers jump off and ne Napoleon Bonaparte yagamba nti men are led by tours bawe bitibwa na china gaziwa naye point nyango kutegeeza kisinziira bobo okutuuse Moscow point jenyango kutegeeza nti finally all of them enchukachuka zino have a Moscow campaign zibadde zisuubirwa kubanga ne ku ntandikwa era erinnya najjo lyayogerwako naye ndowooza mu kaseera ako kyali kiri tu ale yakayingira parliament naye nga lwaki nkujjiddeyo script y'omukulu nti buhabulwa nti kati kitegeeza nti omukulu principal wa Muwanga-Kivumbi office yagikwasizza a true ideologue era omusajja omu yagambye atya waliwo kanankani katuweereza nti kati bagenda kweba that was zake kujaganya kuzokanya kula muvako naboogera oluzungu ennyo bamusiba tayi amasuuti kati ogenda okulaba obutabaalo nga next phase apostrophe kati kuzoganya ebyaddala teri bya masuuti wabula boots ne gloves zivuge on the ground they will be shot kuba kwa masasi kakati subira nti minister mu office ya president oyo omukulu deputy chief whip tajja kuba na any other excuse nti kati atadde balowooza abalwanyi be the commandos mu driving seat bebali ku steering zabika emipiira kubanga abantu secondly zekyendowooza nti of course badde n'abantu bali very senior bangi naye mukulu Kyagulanyi nfaanako ne Museveni nsuubira nti atunuulira the future of NUP nti toyinza kulowooza omuntu ayinza okubeera a potential rival, a potential internal opponent ate n'omuzimba ekyo Museveni akimanyi nnyo. Toga nti bwe tukiwa Muwanga obeera ozimbye potential rival
obvious muwanga akuli kumpi wano mukube kutuba emirundi esatu okuba ebiri okuba esatu muwanga eriyo abamanyi the future tubamanya abo nti ababaka musajja yavaddanga wa paper resistance yakola ko paper resistance ejasi kuwerekera Mwanga yangamba Mwanga yatugamba andajja kukiriza wano tukyogere nti every general teriyo general atayagala ki benga nti which type of general is that one? That was 24 years. Kati ono lieutenant si general kakati omudimoti mukuru Kyagulanyi yatunudde mu ranka y'aba general is acting like any other leader. Nakamba lieutenant Nti balida bangi globally so noka globally waba oluyombo lwa Tony Blair ne Gordon Brown eventually Tony Blair agenda akukuluma nga Gordon Brown nga nti why entebe ng'ogiruddemu nnyo nga twakanya ojja kubawo kaseera katono nange nyingirewo abantu baagala of course Thatcher yaleeta ka Tony Blair ka Major John Major sikamulwanyisizza naleetawo Michael Hezetine yali amulwanyisiza nnyo ng'abantu bonna bali balowooza nti Thatcher bw'avaawo Hezetine akikwata kubanga yali yalaze nga ki wamaanyi n'ekintu abitegeera tojja kufuna gwe tojja kufuna kakati mukulu Kyagulanyi yese John Major we sagala kusaza mnes sokodiza oli mubuuze yakabuuzo oluvannyuma lw'emyaka 5 kyekyabera ku Conservative Party ya Bungereza John Major ekintu kyaffe yakikuba ekiko of course kakati ekibuuzo ky'obuuziza n'obwapaka tubukugyeko n'obwapaka bugenze how ekibuuzo kyo kyekigenda kubaawo ekibuuzo kyo abuuza ku Conservative Party Bungereza bwe yamala okukola ebyo kyekyabo bwe yamala okutuka Michael Hezetine n'aleeta John Major what became of the Conservative Party n'obuuza ekibuuzo ekyo kakande n'okibuuza onobwapaka bugenze Haruna Kanabi mu asashoni yange gye nadde mbagamba bwe nawuliriza ab'oluzungu abangi nga boogera oluzungu balufuumuula ku mukwano gwange Mathias Nsamba Mpuuga kabonera mukungu ani nembagamba nti nze ngenda wali Kanabi wanyumirwa ennyo mu Middle East era we ngenda bwe ntuuka e Middle East nenzijukira Yasser Arafat atuula ne Isaac yali Isaac Rabin batuule Camp David boogera oluzungu aga nti ono nti ne batuuka ku ndagaano ne basharinga Nobel laureate ensi yonna neebalaba nga bano abasajja abatereezezza baluyita luwannanda lw'e Gaza nti awo wonna batereezezzaawo grupu zombi zasigala sinsanyufu abasajja abayudaaya abazionist aga nti ono omusajja atuliddemu olukwe era ye yalugulamu obulamu aga nti ono PLA yasigala nsirifu Israeli manyi baradiko ne bamubuuza kikye wakoze abagamba ku TV nti nze with the former army commander I've looked into the graves I've smelled blood. I've smelled blood. I've gone to bury my comrades and looked into the eyes of their widow. Never, never. So if I tell you we need peace, who are you? Yasibaluguzeemu obulamu. Yasser Arafat, immediately after
eri yamerukawo Hezbollah. Hezbollah yamerukirawo nega nti ono omusajja atuliddemu ki olukwe. Era neŋŋamba muganda wange Nsamba Mpuuga nti bano tie bamaze okuhwipinga Hezbollah. Era we twagenza okumaliriza mukolo kibazo nga Hezbollah ne Hamas bakutte obuyinza. ogambye eki mbadde Aba PLO bano batwogera luzungu out. abantu batendereza nnyo Emirates simanyi ekuze biki naye behind that what is the story behind naye waliwo eggwanga limu ng'oggyeko China ndigoberera nnyo ye Iran engeri gyezannyamu ebintu bya yo teyapretendinga kugenda mu demokrasi wammwe biki emukola mu ngeri yayo Iran we neteekawo nnoza bagiyita shura shura yetuula ku abasajja tekuli bakyala naye ba ayatollah abasajja ye atunuulira Iran era mu bonna ababa bagenda okuvuganya ku bukulembeze bwa Iran oyina okujja wano mu kansa eyo eringa ndowooza board of directors oba foundation body yaga nti Guardian Council kibazo omuleeta okusomesa oluzungu naye esapuli eno ng'agirese bweyogerere SSE nawe olaba n'erinnya yange ebeera mu mbulago. olaba netulabe mwalireka mujja kugonda eri shura netuula neyekenneenya oluzungu si lubi naye waliwo awaawo akatali kaki kaffe ketweraliikirira kanabi kati kankubuulire yona ebintu bino tubyogera eri omukwano gwange omu yagenda n'akola interview n'erimu ku malwaliro wano ag'ekereziya buli kimu nga yasinze buli kimu nga yasinze bw'amala okusinga byonna ne babitunuulira ne bagamba nti weewaawo ono omukyala ultimately she is what we want mu kusoma mu kukola ki abakoleddeko bagamba nti omulimu gugwe. Bagenda okumwetegereza ne bagamba naye ku Sande alagawa anti olumu yagendanga ewa Kayanja eno bwe bagenda okumugatta bwe tukebera empapula ze Namirembe awo weyakoma omulimu teyagukwata kati director omu amusanga awantu amuwulira ku mukolo afuumula ebigambo nkuuna kwambuuza nti oyo yaani nga munye akole nti lwaki tetwamuwa mulimu nga ebintu abimanyi kiki ne munyiga nti naga enso out ekizibu kya shura oba eyo saaka eyo board of directors naki ebiseera ebisinga amateeka tegaba mawandiike era oyinza okubulwa woogasoma tisinga mukwano gwo yali akirabyeko ekyo n'akimanya oba oli aninga nti sijja kuteekamu ki mpapula kati bw'otunuulira nuupu sooka oddeyo weebuuze shura yeeruwa nga tonnaba nakulaba ani afuumula oluzungu ani ayambala ettaayi anaabeera presentable naye bwe tuddayo eri twogera lulimi ki era fe ab'omunda kiki kye twagala kubanga tulina okuddayo nga naawe empapula zo zonna tumaze oziyitaayitamu ne tugamba nti kano akabokisi akayise ne kano naye sokoleke muli ekintu ddala oba yalaba tutambula naye najja ne bakikuwaakokko bagenda okulaba nga olw'okuba spiriti ya shura togiina naawe n'oyagala otandike eyiyo notandika okutereeza ekkooti ku bigabega give me space
sokoleke kati eri ewaffe Iran nga tukuyita nti munange Ahmedinejad ekyakuleeta olabika okikoze eki oyo musubwa kivuddeko kube mwali muleese oyo kapolish kaali kanoga era yali aleeteddwa for a purpose. ate sebo sikisinzira embeera eriwo mu kaseera ako ye ku deploying sa it is a deployment waliwo Ssaabasajja bwe deploying Daniel Muliika omumanyi bulungi war time prime minister nga gundi waina kati bagiyita war cabinet mwenna mwina okuba nga mwogera bya kiralu omusana abadde wanaakaaba si bya kiralu abantu nina amapesa gawa amazzi biki war time cabinet olina okubeeramu nga gwe omutima tolina malwaliro ogakuba yoga nti awaliwo ttano tugende ku nsonga eddako tebalemeddwa gwe wagambye oli nti Tony Blair nani oli n'akubuuza nti kiki ekyaddako kati ssebo nze awo we njagala okutunuulira ensonga zino nti bali ab'omunda ffe tuwa buwi birowoozo naye bannannyini kintu singa tusobola okufunako katono nnyo ku kiki bo kye balozanga nti war time cabinet yeno gye twagala era ekirungi nti omu ku bo ye avuddeyo mangu n'alinga ng'atusunirako boots on the ground gloves on no baogedde babiri oli owokuzoganya ayogedde nono nakati naye ayogedde nedda muwanga tannayogera akyayina space tujja muomuzindaalo ekiddawo omanyika naabi abadde ayogera nga namuvinga omuzindaalo nanzijukiza abasajja abasudaani bwe bamala okukola revolution yaabwe nabo bagiyita Islamic Revolution ne bafuna Hassan Turabi lead scholar and owner of the Islamic revolutionary process era nga yalo ye philosopher alengera ye mumanyi philosopher wa revolution ku chessboard akwata baleeta generali Omar el Bashir amuplacinga ku chessboard pa Turabi nga yebakamu Turabi yagenda okwebakamu yagenda okuzuukuka nga Bashiri yatambuza queen ku chessboard nga teyebuuzizza ku Turabi. Turabi agenda okwegaganula mu bwati agamba nti Bashiri ojja kufuluma ojja kukola ki yasiba revolution ya Bashiri. John Kakande, Haruna Kanabi, Charles Romshana ne Muwanga Kivumbi. Eri abagambye nti abali mu studio temuli ba Democrat. Ti mu concept ya democracy wabaddewo ekibadde kizimbibwa nti obuyinza bukyuka mu parliament. Generally buli myaka 2 n'ekitundu. Why are you reading too much of a system that is only changing in democratic credentials? Okujjako nga nammwe mwagala kuzimba wa plot 1 to 27 nsamizi. Charles Romshana nze Paulo Dungu nze nsomye mwanukula eddakiika emu nzire wa Romshana nti byonna ebibaawo even in democracies wabaawo factors ezibireeta. Lwaki abantu balonda Trump at the time they elect him ne balekawo omuntu ali more polished? Lwaki kubaawo factors? Ffe tutunuulira kati kiki abadde olina abantu 52 mu parliament. Lwaki ono omu because tekisobola kutuulamu bantu 52. Lwaki kubaawo tekisobola kutuulamu abantu 52 and a day you will pick someone behind in the news. Kiki ekitukuba nti kitambuze bino. John, what became of Subi? Let's talk of the elephant in the room. What became of the Subi group after this revolution? I thought I was coming. Naawe waleese topic eno ng'oyagala twongere okugisima nga togireese ng'amawulire bwe gaabadde. Naawe olimu abo ddungu baatunuulira b'olina okunnyonnyola lwaki kyetaagisa
Dungu yaga totakula ebintu bireke wansi kyali sira omushana kunira Mukulu kibazo nali mpulira mpuuga nga simusinkanangako but nali nakasinkanako emirundi egiwera Muwanga Kivumbi naye nga kyemmanyi bano babeeranga babiri, they were twins. Kati mpuuga nansanga Bat Valley waliwo shortcut simanyi bakyagijjukira eguka wano wansi ezo where there is a university hospital. Waliwo shortcut ngava ku data mine. There is a Bat Valley hotel, Bativa hotel. Nitubakobye twogera and we shared a few thoughts. omuteegaawo Yansanga waawo bakkirizangawo abana Uganda abalina ebizu byabwe okutuulawo ku bitebe n'otuulako. wakyaliwo kagadeni ako kakyaliwo Simanyi oba naawe kamanyi. But Valley Garden. Very Very good. revolutionary. So kati okujja owe nentandika okubagoberera. Gamba sanasiyo ne Kanabyono. Naye nawe yatukola obubi. Kanabi yatulyamu olukwe. Kanabi yatulyamu olukwe. So Muwanga topic tugira tujikola kakati Muwanga Kivumbi akoke akafo kafaako naliwo nga mpanga byepanga okugenda okulaba nga empuuga ne twogerako ate nemujjukiza nempuuga neyanjula nga bwe nkumanyi but nga nyina background information okusobola okuva olwo mbadde mbagoberera and their strategic focus ebadde ya kukyusa embeera democratically. Kinekirala bandi kyagadde of course capacity entono but kukyusa obukulembeze bwa Uganda democratic ku musingi gwa DP nga buguli. Muwanga Kivumbi nayagala okupa mu bitono byawulira eyo resistance bikiri yagezaako fine ne Buganda but basigalira ku ekyo ate nezamu nembasinkana ku DP reunion nga bazimba base. The DP broke. The DP reunion and then it became a broke. And a broker indeed. But bali abasigala they were always mobile. Migratory birds. Babo DP biganye kati babo Subi biganye babo TJ finally bali mu broker and then that group. So what was the strategic focus? Kukyusa obukulembeze obwa mukulu Museveni. Is it still the strategic focus? Bobo tunuulira bye bakola within themselves, realignment of command. Enkyukakyuka mu bakulembeze within themselves. The strategic focus ekyali kujyawo Museveni. Or the strategic focus eri katanange kandye. Survival. Kandye, let me eat because survival for what? Because if you are talking of survival as a primary end of war, the secondary end, the primary should be to remove the enemy. Kola bino byokola, mobilize capacity, but jawo Museveni. Kati nze ndaba we bali, because that one I have always had issues with them. Bano we bajoininga, nalinga sabalaba mu focus ya kujawo Museveni. The original Kyagulanyi group. That fire base crew, Museveni was not there. Gangs never remove a head of state. They never say it's government. Well, until you go to South America, they have delivered in South America. Which state? But South America, those are Ndabe Chiri mu Haiti, Nalabe Chiri Sierra Leone. I have not seen where gangs have metamorphosed into. But by the way, even if they remove a state, never Jukwata, Ngawa Sierra Leone, they can't be a political party. They can't be a sane political party built on an idea and a management of a political party. So I had issues with them. Kat question yali nti, okay, Muwanga Kivumbi mugenze go, naye balance egenda kubaawa. Is balance going to be in favor of the Democrats? Or balance is going to be in favor of Firebase Crew? Because Firebase Crew nayo yazimbe ekyayo. It built an intellectual class, it built chola yanonya senyonyi, na yencha yanonya ngeri je yava.
but naye yezimbye ekyayo katolaba it's struggling okutwala kino ekintu mu kyayo. Now, so what happens about these migratory birds? Now they are stuck. It's going to be extremely very difficult. Mwanga, Kivumbi, Nempuga. First and foremost, category structured. You know, I met when you go amanyage twali ku BBS TV tufulumao katolinga amanyinze hostile to Mpuga. Katinga amanyawo this time around ngenda kubera alayewe. Ngolaba obusungu viciousness je bali bayina. I'm talking about the other originals. Je bali bayina ku Mpuga. How can this be a vice president? You get, in other words, Gwecho government bachusizo bukulembeza democratically. No, it's been a war. It's a war. Singachisoboka si ye kubera ma bit civil na ina agala be confrontation bantu badino kwambula bamwambula. Hold there. Ichikulumye. No. Bosoma Johnny yabada quoting Margaret Thatcher yabada ajuliza Margaret Thatcher. Margaret Thatcher aine ekitabo kyebawandika about her. It's her autobiography. Achita sijukira title naye nchina. But Margaret aganti for every political party oina 3 orientations. Eriyo extreme right, abo ba radicals, but always babera bali abafunyize ekikonde. Let's go it the red bloods. Noberayo ne abali eri on the left. Bamugera luzungu ba polished bani nenga nabo bayine ebintu bwe babiraba. Neberayo abayimirira wakati. Those tendencies in every organization create the internal conflict that allow the organization to grow. See, you cannot have homogeneity always. Kwe tendencies zoyogerako ziri mu bwongo bwo ngamuseye nwagana ntugana katiyonere mu bwongo bwe. Yes, Senyonyi abadde akulira akakiiko mu parliament. Where is the radicalism? Government wabadde akulira akakiiko mu parliament radicalism. Maybe he's one of the liberals. No, and you see when you are now saying the original group tutechayo mu parliament. Go Gamba. I thought you are bringing a new issue. Nendo and maybe o say de obakatonga bridge te yoto to se bulungi njagala nkwangu yoto okay. But don't say you are in agreement with me. I'm not. You will. So kakati bo kola Mwanga Kivumbi chairperson PAC Public Accounts Committee. Alwanyise corruption. Corruption ngeva mu NRA. The majority of the members of the committee are NRA. So what is going to be the texture of that report? Changes strategically at a strategic level. The offsetting Museveni's balance. Because at a tactical level, abafula majority. But let me say this. The Mwanga Kivumbi Mwanga Mpuga DP axis. Segono mulekawa. What? Yo segona yo namboze. And you see singa so kwogera. No funa the inside story. No njagala mu perspective. Al Jazeera ina inside story. Mwanga Kivumbi ovudo tya kuba minister of finance. Nina noje nalinga bagita Hamas network. Mwanga Kivumbi ovudo tya kuba minister. Bagita Al-Qaeda. In other words, when you look at this, I haven't really read those articles, those opinions and as abawandika. You see that there was a negotiation. Wabaddeyo conversation eri munda. Nze kino nkyagala. Ekya Senyonyi kyatutte. Kakati Mwanga Kivumbi ebisigadde mugende mu bagane. Na ambition yenga agamba mugeze na ngenda kwata jambia. We mugeza. Ne muzi yako kyava ikino kyekyendi kola ngenda kwata jambia mu bibembe okusaga saga. Mwanga Kivumbi nangamba naye bananga gwe Mwanga Kivumbi bofuna onankane bofuna okugulu ekisambi ogendera ko naga
kibazo omuworuhago oluhago kyekiki the brother balyanga entebe ne batuwa brother tugende tukubeba omupiira tuzimu kati nze mumpe ekisambi then ekibazo mukwano gwange mumuhoruhago naga bwe mugeze nange sijja kutwala kisambi kyobala abona babatadde actually it's stama Stamenyum. Baba funziza bona mu park. Park is overloaded. Winayo muwanga kabire hapana. Taxi bwebojja naka nawe stamenyum. Nawe stamenyum. Ogenda mabeka. Kachogandi bamuwanga. Namuja kutambula. Bona bali nyuma bona mu ntebe y'emabega esembayo. Yona nejjude tebassa. Mwangalye yo jodobuza ko kugali. Aye mpoga tabitegeera naddala. Because you see you mpuga na yali eyo ekifo twatulangayo, you remember they have been removing them ekyenyuma ekyo bali bakiwadde oli wenanka alita mungu naye namugana in other words, you see their propaganda has always been go dealing ne ampu, you see, and that is the inside politics that their silly campaign was on tetumwagala because akolagana ne Museveni. Mwenna bwe mumala okwogera enjawulo muwanga gy'ayina nammwe nti kati majirisi ulama yabadde etudde nga mwali What's the inside story? Nze nkugamba olukiiko bwe lwatudde ate Aisha tali wa Aisha yabaddeyo naye ku neeke katayagala kufulumya ebyama bya Aisha yabadde afulumya kakati ono naye talina byama bye yafulumiza sebo era batudde kubanga finally omanyi akatone nnyo mikwano gyange gye bansomesa ku busiraamu era mbadde nkayana ne Sanasiyo ngaga nti abamanyi bwe batuula mwabalala your business is to consume ebyavuddeyo tobaddamu bali kakati nekanaabye abadde annyonnyola the Great Islamic Council etuulibwako Ayatollah gwe nasembayo nnyo okugoberera yali Ayatollah Ali Khomeini nga Ayatollah Ali Khomeini bwayogera abasigadde you bow kati muwanga yatudde ne Ayatollah yabadde mu lukiiko lwa Ayatollah nyamaza gwe muwulirize ulira ke watusomesa wana nte wakwogera na mu Lulatini Roma locuta causa finita abakristo bakyaganye abe Nigeria baganye aba Zambia ndaba ne Kampala baganye sebo eyo slogan yinza kukyuka encyclica yabadde mu interpretation eyo gane bali tuba blessing era nakabe nengamba Roma locuta encyclica yafunye interpretation mukaraga Roma locuta causa mulinze kumazayi batwabe encyclica yafunye interpretation addendum kasanalabye ng'ate ebigambo biriko enofe tugiyita tafsiri statement nolanga batandise ogitaputa omuntu nga kibazo nakuweereza statement ya mikonge 5 ennyonnyola statement yeru awo abayi muleke muwanga ayogere nayo ina pani inetima. This is one of the days zenabadde reluctant okujjako nenkuwipinga era nga ngambe Peter it's better let's call a public comment. Actually for the last 1 week nalisaganya okuba mu public space kansoke ku kyangu ano kyabuziza akyogeddeko wano ng'alina byakitaputa manyi omuyanku sindikidde ka message very top officials from finance enkoko ya Kyagulanyi because I can't sindikira mu bad face yatukoledde omu after so many years of disturbance wavuddeyo but one as a person nali nafuna burnout no as a person
because in last parliament, by now Minister of Finance, with due respect, nafuna ebizibu. So tactile ne bangamba tetujja mujjawo ne. So I was the Minister of Finance without the De title facto. for 5 years. 2, when we took over leadership of Parliament, Of the opposition. the opposition, it was critical. I stayed there. That prolonged my stay for more 2.5 years. Nayenga, after 7 years and a half, in one spot, ofuna burnout. Embeera fene ya Uganda. Uganda. bw'otaba revolutionary No. Nebo ba revolutionary. revolutionary omwe wadde myaka No. But abo ba revolutionary bali balina ebizibu byabwe. Ekyokusooka issues zifuuka common. Nobanga ze badiringa nazo era zoddamu. You get to know individuals. By the way, that is a big problem. Tigwe badde luli ovuma over 7 years of face to face. Otandika okumanya nti ono ye Kanabi. Kyono yero omushana. That has its effect. N'ebizibu bye n'obimanya. N'abaana be n'obamanya. Sometimes, so you cease to be as efficient as bewandi badde. Ekyala, influence eyo can be misunderstood. So kirungi n'ovaayoko. It's good to train others. Kati nze mbaddeyo ne Honorable Ssemujju in the last ebiseera ebisinga bensoma minority report muwako half. Nasoma the other half. But it's okay now. Baba asobola okutekinga over. naye nga ne Uwens bambi yabadde Of course. Yusufu yabadde yamugobye Of course wajja kuba budget committee. wajja kuba kai small. Kati minister wa finance gwe batakkiriza ate ku budget committee naye Well, that will be tugende mu maaso. kijja kubeera handled. anti kati By the chief nsirambi yali whip. wansi w'ono Gwani. kubanga ono yali officially recognized Yes, as a Minister of Finance, but Yes. nabo babeera Kati subordinate. Yusufu has no option but to fall. Yusufu nno mu Bible yali musajja mugezi. kakati ekyo ne kibaawo. Kanzireyo ku the deeper issue. Kankudde ku the deeper issue. Which Romshana has touched. For me, it's a bigger issue. Me, unlike many people, n'abalala twava mu ssomero nga tuli mu ssomero ne twembarkinga on a struggle yali one nga tulimanyi byonu nga byatyogeddeko nga options were two. As young men, we are confronting people who believe in violence. Ngere kubeeryango and byonna tubibaddemu. I can even be venerable twaliko ne Evaristo Nyanzi kati sebajja kunyiga. But Duncan Kafeero tebaliiwo. Who tried as much as possible kutugamba ebyo bye mugenzeemu. Ebya civic struggle ono tebikola. Nokyo young men invest your time mu lutalo in the other option. Ours was like nti ne bona obukola that option. But now Uganda bagigezezzaako. Even if you succeed, tebalibaletinze nga eggwanga. Era kyemutera okufuna kwe kujjako olw'omushana ne mukuba embuutu lw'omushana n'afuuka nakyemalira because naye azze with a gun. So the question of confronting people with a gun okubajjako obuyinza was, for us, we debated it 20 years ago. Netugamba nti 20 to 25 years ago tekikola. Nti nebe kiba kikoze, by the way, nobody should misunderstand us. Nti nebe kibanga ye option yesigaddewo, it should accompany a relative maturity of the masses. Nge eyambako a civic movement to take power or consolidate it. Nensi bo bakalinyo omusaayi nga be bakulembedde. But I thought it is the vanguard, the armed unit
should create political maturity. No. Yes. You see, that's where you have been. You see, that's where you have been. That's where we have been dealing with. Nti armed men create a vanguard institution to justify their violence and capture power. Era ne bagikozesa the gun to maintain, stay, consolidated. You see, you Muwanga, who is relatively politically mature. It is you who picks a gun. No. No. Just understand me. Is the moment you tell individuals. You see, this is where I differ with so many struggleists. The moment you talk about relative maturity, me as an individual, that relative maturity is always shortchanged by greed for power. You want a population, ngabola be ya Sudan, be ya rising up to Bashir. Armed men in a to interfere. That population in organizing resistance to that gun. Nganeyo gun teridayo kubera subordinate. You see, nabana abaine mundu tebali bakkiriza ono any single day to load it over to them. Kati mechemba demu dealinga nacho beba kusa. Fellows, yes, I want to go there. Fellows, and that's why I've told you, we have never been naive. I mean, this platform, Saganojuko for that. We have never been naive. Ntinebetwamu bubino. You may need that, but it will never be the first sword option. Even if it becomes an option, it must accompany. Naye munsi nyingi, including Western democracies. I know where they are. Kabazungu boyogera Ndeka Muwanga kakanda. You see, American history and American democracy. You see, those of you who talk about Western democracy. No. If those of you who started with the abaga stating the most brutal, nasty people, abakole ebyembyone mu nsi muno, bazungu abo. They can murder a city. Bebaka kwata nuclear. Ne bagikuba on a city. Today, the so-called Jews, pakwata nganeseraba. America neteka ye made to protect. And they are... You deny a people water? Water. They would deny. You get it? You deny people water. Water. So abantu bemogerako abantu bogerako. If water is being used by the enemy, weaponized as a weapon of war, you are talking about or to energize the opponent. You are talking about civilians. Muleke Muwanga submitting. Civilians. Muleke Muwanga submitting. Muwanga aboke ku katono tuyingire wali alime kwetu Muwanga naye Muwanga naye leero yagenze mu theory ad theorem atude mabega ali wakate wa conductor o ali wakati ekizibu kyemufunye mwena mwagala Muwanga mu mutambuze mangu forward look at it fast forward introduction the whole part of the essay is in introduction here forward kati gwengo o introducing the yo ne nkuleka no gizimba no I can move you fast nemba twala je mwagala we are on air no genda maso Muwanga are you on air so mbadde njagala baga nti it's the struggle nebera over years no you want me to go to Bati Valley. You start at that point. So much later in the battle. Bati Valley is much later. So the search for comrades ne colleagues betu abakanya mu change nebera rio nebetwatandika UID kakande. You remember it was not a youth wing of the Democratic Party. Twatandika UID, and you had a line in UID, by the way, very theoretical. Yagamanga, the theoretical differences among struggleists is a luxury we can't afford. That was within the profile of UID. And to mobilizing a youth of all walks of life,
Lusike baveko to confront bantu banji incidentally over the years. Actually, no mukwano gwange, no. But let me tell you, Arthur Koestler manyi wamusoma nawe wamusoma. Arthur Koestler bwakwata one of his characters in Darkness at Noon bamuita Ivanov Rubashov anyonyole the conception of a revolution. Arthur Koestler bwanyonyola theory jetuyita theory of relative maturity nga nyonyola masses aginyonyola nga pendulum eyo kyesuubo bwe kigira kiwuuba ne kidda mu democracy waliwo abasimagana ne bagwa ne kiwuuba ne kiddayo mu dictatorship. But buli lwe kiwuuba there are those who become dizzy and fall off on the pendulum and fall off the pendulum. Atadeko mukono gumuba kakati buli lwe kiwuuba bwe kiti ebaayo bekireka ne kisuula naye gye kibasuula eriyo zigonye ezibalya. Kakati wano we tuli tetumanyi Mwanga kwali ku pendulum is swinging at the side because that is very important. Is the pendulum swinging towards democracy or is it swinging towards very impatient? Yeah, very impatient. Because you have only a few minutes to go. Kakati kamba tusewali. So struggle. Interestingly, nze siri impatient. Yeah, netugenda mpola. Netutandika other struggles ojukira gwaliwo mu DP Sebagala versus these were mass movement. First ne wajja Besigye. That was another line. Our group, by the forget, led by Semu Gerere, quietly and deliberately went to back Besigye. Yes, because by that time Besigye yali avudde mu NRM a generating the new momentum esobola kutuyamba to foster the struggle. It was the same thinking under TD Ekwamba Anguya that if it takes Mbabas painfully yali atuyisiza obubi to break NRM, we will give him the necessary support. Kati olumbuka kupendula. Bambaga nti ali decoy. Whatever the decoy. You see. Why Johnny? Au pendula mwe swinginga. Swinginga nze. Kakupendula. Ono yali amanyi. Ntinga things looked very bleak in the last 5 years, by the way, against all hope. Personally, in my home, in my private capacity, using personal resources. You get, I mobilized what was called the DP reunion. DP UID reunion. Yajaunga Kyagulanyi yakawangula. We chose deliberately to avail an infrastructure to Robert Kyagulanyi Center. By that time, against, by the way, he's thinking that parties are not useful. Nganga Gamba, he should be an individual. It's some of us, by the behind the scene, that said we must start a political movement. It discomforted Mao. You get Natuvuma Thara. You remember Natuvuma Thara in DP, but said we must begin something authentic and anew. Nitutandika what is now people call NOP, blah blah blah. But within NOP, formation organization, buli omu abiramu ni banne. It is normal. Nemuru mweno. My friendship nekana abite yenkana ya yoro amushana. Which one is higher? Nsobolo kubera ati nsobolo kubera ekiro at Liberty at midnight ati nyinza okuba wano ku government no omukulu no finance ya sigamba no eyo ntaputa nyinza okubera wano nga ovoro mwena abali wano essimu ya mukakibazo kankuuli madenga nyinza okuba wano omuntu gwensobola okunoonya nengenda ku mukyala we kibazo fena abali wano nga mbuze nga nenyina either ya mutabani nga tasobola kumbula nenga nti ono kibazo ne bemwagala atutu eyenga teriiko. I have 2 other numbers I can reach him out. Naye ono bambula kunga biwedde. Now let the
let the world know that wona lya insane natuka yontya Semanyiyo. Of course semanyiyo. Nero banzi do bali agalo kunkolina. Katule bali banjagalo kunkola kebi bisaita kibazo. Naito ono kenna kamwantete nte gwe waliko mu security. Bino soko bimbule wa waziti. Oba ali olo dantana birimu. Until recently when they broke into my house. Tewanyega. Mwina sabagamba. Ngamba abo bonna kakati simanyi bulungi batambulamu. I'll use my other means to investigate it. Kakati it is okay for a leader okubeera n'abanywanyi be. One, you use them as a soundboard for ideas. Oyinayo abantu botekeddwa okuba nabo nti n'ebifu you at liberty okwogera nabyo. Abamu boobeera nabo toli willing to be so naked. Oyagala bajje bakulabe nga balowooza oli pure and pure. Tofola nti mu decision zajjo eriye yagambye Muwanga ne wano olaze twali twakkiriziganya togendawo. Mbadde gamba you see I know mbadde ngamba forward eri nti ensi eyagala kumanya ebyo ngani abikubuulira kapere kati mbadde njaga kugamba mu change of leadership you need a level of comfort as a leader. If your level of comfort is in Kanabi, please have him. Because chikujako excuses. Chikujako excuses. Techikoze kino kubanga. Techikoze kino kubanga my lieutenant is not in charge. Era ffe abali Ango na tunyumize enguzi nga pia ina Gasimbagane mya amono Gasimbagane. Ekizibu kitwafuna mu NRA kwa atalisa I joined by 94 wetukolera constitution eyo. Yes, nti waliwo abaali ne Museveni nga bagamba yes because nga Museveni atandika kuleeta ababe bolowooza nti ali comfortable nabo and it eventually reached the family. Nga bali comfortable nabo ba hijacking and uprise. You get kakati ye danger society je tunulira mumwe nti era in that mu other spheres tusobola okugambako ntuga nti boss you'll have your Kanabi but if you want to destroy this one we're not going to permit you. Ogenze ku kataago lw'omushana kayogera okitegedde ganti no this you can do but this you can't cross this you can do that you can't do this is the red line. Our red line tojja kusalawo how nawo no mfuna Mwiza kutuka ku level eyo. Secondly n'afuluma ngamba deni n'obuyinza bw'amapeesa nze naaligazikiza ne tuleka Muwanga aba tutwala ku kataago omushana n'ayingira Kanabi naawe kwolwo tewasoma distinction ne philosophy ya Gasimbagane ne radio Simba eri ku that freedom of expression. Kati mbadde mbagamba ate yasi yantuseewo sigate mutadde ku pressure. Secondly atenga tuyina an enviable duty to protect the only now standing front confronting a dictator. DP is broken. FDC is in tatters. Yes, UPC bajimira ne umutwe ne bagutwala n'ebigere. Now nebemba mwagala yes nebemba mutudde nga muyinawo any other discomfort. You have the grand vision at this time nze neba nange tetusobola na kukkiriza kola mistake. But you have no let me tell you tosobola na tukozesa mistake nti tukolewo a weakness olwatika wana ita within nope for mere positions, whether you agree or not, no angamba gwe Romshana. Those of you think so. At this front, at this level, mu Uganda ngabwe yimiridde, the only coercing point kuba strugglist
bonna rightly wrongly eno ye Kanani rightly wrongly happens to be nope, and that comes with hold there omanyi bwe twakuŋŋaananga in the late early 90s nga the only place you can sit and freely espouse your political opinions yali Kanani restaurant ku Uganda House. Kakati Muwanga akugamba nti at the moment the Kanani restaurant erimu no, we have a duty to protect that is relative. We can debate that. Inze kyendiko mukulu kibazo second mukulu kibazo privilege tuyina as Gasimbagane and public you see is otwadde impression eya iferi. In other words, waliwo wotuula n'ogamba kino you can have but if you are going to do this we will not accept. In other words, ekyogamba nti oli gwalonze amulonze for personal comfort ne baba nga abadde agenda kuyuwaana prize. You see, that's where I am. Yes, to me. Muwanga one time mu Kampala gwe waliwo nga tuboycottinze DP election. Twalina only 2 constituencies zaali 3. Emu yali awaswarule nga wa Luzungu nga mujemu, endala yali ya John Kyamuzi ne Yusufu Nsambo. Ne abantu obawa nti Lukyamuzi yajemera kabuusu directive nga atidde Waswankalubo yali Damiano Lubega nga atidde Damiano nti Damiano wamaanyi kati afuna omuwatu agamba nti kaneenyige wano. After that rebellion for good reason, trying only 2 constituencies in Uganda where the whole of what you see at that time we yali house Ali Senyonga we yali Ali Senyonga Sanjoji yali wala no Sanjoji yali avuddeko waliwo yali awanga dawo yali ya boycottinze nga tuyina only lwatenga waswalule ali mu Luzungu awo medical gwa asneakinga medical ndi ayina Luzungu aljululu fululu aja 12 mu gumu. Yes, nga tuyina constituencies 2 nga the whole opposition were gravitating era nga tuyina era nga tuyina ebifo 2 Katwe ne ku Big Way. You can even nga every other occasion awo kawo musobola era noono wayegedde ku Kanani nga bana abagero Oluzunguzungu gye basisinkana ne bamwana yinchi bamutunya ntoyo nga bakuŋŋaanira Katwe wali wa ku luguudo awo ne ku Big Way. It was at that time critical. No, it was at that time critical. At that time for all genuine nebolabayo ebirala for abakulira abagunjufu bamama baffe beyajjulanga omumbo gw'emmere nga gwayitiddemu ekkovu mundagala agwa ayangwa mangu nnyo okulise nawo nemuli era tayogera ne musebbali nemuli ekyemisana ne kibawoomera. That was to preserve too mu mpisa yaffe y'Abasiraamu manyi ffe twabanga ne family nnyingi nga baleeta omumbo gw'emmere mungi ate nga baana bayombayomba omwana ne baba yazizza omusango ogwenkanawa bw'ajja okulya emmere gwe taata toyombera ku mmere kubirawo tugamba nti obwedda nkunoonya neda si kituufu neda nti kubulira amaka amagunjufu kiige time for a meal. No. Time for a meal. Just listen to me. Time for a meal. Omwana ne babanga eri yasobezza. Nenga kati sawa ya kulya oba yaswala. Akagamba nti yaswala. Somese concept y'Olusinia. Ey'Obusiraamu. Njagala kumaliriza nga Peter nkugamba nti at this time aleka nkikule netukubulira. This time for meal. No, it's not for meal. For the struggle. It's a struggle. Ekyokubiri kankikubulira. Yakugambye olibu yakitaddeko bano ne bakiraba ne bakiteeka ku bbali mu musagale nga mulya. So but no, don't misinterpret me like that. Mbadde nkubulira birala. Kati Peter kankukole conclusion. Even if it takes a few individuals, including myself, to die a little, to preserve nope,
we have an inviolable duty to do. So mistake tetuyinza okukola at this time ne batatusonyiwa kwe kwasa obusonga bwonna ne tucreatinga crack mu only front for nope. So it cannot be nti akafoka leader opposition can be that spark. Or simanya sujui me being a shadow minister can be that spark. That you do imply on Chayogede. Yes. Nti strategic mission ya NUP. Yes. Is change. Is change. The only reason that the strategic no, don't worry. Kati gwali naive. No, gwali naive. No, let me tell you. Gwali naive. Unless ngofunye gwalengerera okumpi kandi kutayule gwalengerera okumpi unless nga waliwo strategic deviation from that strategic oli wa DP for tugamba byafandum. Okay, whatever. So at this time, Peter, eri pendulum gyogambye, even if pendulum swims, ne kuthrowing eri wali crocodile, ejja kulyayo kibazo gonya. If that gonya is me, please preserve the space we have created because it's the only one. No. It is the do you have any other? Yes. Go boy na watch. Nza keep asking mwabogera oluzunguzungu muyina watch. Abawakaja mu 70 tesobola kulabika wano takukiriza kuliza. So you go mwanamu abawakanya create that momentum, create that space and then we shall preserve it. As of now to omushana kangambe ne omushana ono as of now omushana as of now nebe nsobola kubimanya nebe banga mu 7 nze kantukwe today ngamanyi nti bino nga Museveni abinamu omukono nenga the chances to protect the unity of NUP because those are issues you can overcome tomorrow. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire pira ekibazo obudde yawo ekkovu lizingeko reserve the muwumbo okitegedde bulungi kitegeeza nti omuwumbo tuliiriddemu ekkovu lyatambuliddemu kintu musoka yagamba ojja kwogera ku kigambo muwumbo n'ekitole oli alowooze nti ekitole gwe muwumbo omanyi interpretation ya Muwanga bwagenza okumaliriza ekkovu lino lyatambulidde mu muwumbo bwe limala okutambulira mu muwumbo ne libeera wali wabbali Maama n'aliraba nti kengeza n'ennyega nti mu muwumbo guno mulimu ekkovu abaana tebajja kulya kanzijewo bo balye nze mmire omukka tulirabireeyo oluvannyuma ndibagamba mwali